nnyo. Abakwako baaba. Kayondo. Ngalabe edduka. Kati ewa Kayondo tamanyiiyo ono. Tamanyiiyo Kayondo. Kayondo yagenze yasenguka. Awasibe. Siyo kati ono natagenda kutuula ku mulyango paka Kayondo bwana. Atuulewo Kayondo ejja kubaaliwo ng'akumyewo. Ate anaasulayo gye yalaze. Kayondo koboje wabulidde. Kayondo nkuyise emirundi emeka. Actually kuguno omurundi siri ku side ya boy child kuguno omurundi kampolezeeko baggawo child. Laba omwana w'abandi ky'omukoze Kayondo. Kyokka bambi she's available, ari willing, ebiseera bye tugenda mu bya Valentine naye sooka olabe. Kyokka nno n'abawe b'amagezi nabo nnoolemwa. Naye ate ko kuguno omurundi abawe b'amagezi omanyi omuntu akyasinza okubeera ow'ettabbu be bakwata kamera abo obugambo bwe boogerera emabega wa kamera olemwa. Naye kuguno omulundi bambi babadde bakugezaako okubeera nga bamuwa amagezi bagezezzaako ati genda otuulewo paka Kayondo lwanajja ati wandibadde tomanyi kwegamba bagezezzaako buli kimu kye basobola okulaba nga bataasagayo child ono naye mwana wattu nabo nga amagezi gabeesibye. Kyokka ennaku ze tugendamu ze za injale Valentine's Day etuuse Kayondo abikoze. Kati gawo child ng'oyo anaddamu okwesiga boy child yenna sibe babagenda ate ne batandika okuyingira mu ziri zikala za rainbow n'agamba waayi sirina gannaabona kanneegendere mu zikala za rainbow nenno naye mpulirayo zi heartbreak mu zi rainbow. Neno omuntu wojja appetite eyingira mu zi rainbow naawe noobeera mulala naye sooka olaba omwana waabe naye Kayondo nange kennyini siri musanyufu naye kyokoze actually mbadde sigenda kisussa ndowooza katukomye wano video kyaka mbadde ngenda kisussa tukireke omwana oyo bannange tumunoonyeeko ndowooza tumufunire omuntu waneno ku SMX Media ba SMX Media Kings and Queens abasubscribinga wano yes bo bantu balungi sisuubiramu bajja muyisa Kayondo tumwesonyiwe tumufunire omuntu waneno ku SMX Media kiba kiwedde kankusaba subscribing ongenda notification bell tojja kubeera nga missing updates yaddanga zino still ate ggwe awulira nti wandiyagadde okubeera ng'olanga naffe otukulako obukubizi ku enamba y'essimu ebisigadde n'obitulekera.